Mabike ne Mukaku nga ba DP block jo bakoze press conference nabo baagala baddemu bazuukire naye bazuukira kwani ku Zake Mukaku n'agamba bana leader of opposition Bekibogwe Senyonyi noleeta ensonga nosetinga bazake Bekibogwe kati muba mufuuse nga bamegwaya ogenda kuteeba niweeteeba afazaro oyo yeeteebye kati gwe yalema n'okweteeba n'ogenda kusamba niweesamba entegetege n'ebisajja bino kati mwe batalina wadde kaduuka batalina wadde bizinensi tunda wadde mukene sente za conference mwazijeewo press conference kati mwafadda kati muzuukira ku Zake kiki kyotaaraba yasituka kwogera kazindalo ni bakajjako addeyo atuule bamuwa kazindalo akalala we yali atudde oli n'atuulawo ngu naakola bw'ati kati wali oyagala kole ki kati kyekibata ekyo lwaki bisajja bikulu bimaze ebbanga mu politics naye kira abamanyi abaana mubaleke Katonda yabasuulako omukisa ne bayingira palamenti that is all kati kikuluma kusanga gwe toyingiranga na mu palamenti wakiri Mabike wali mu palamenti n'amateeka gatutawaanya gwe omwe yagayisa wakolawo ki wali mu palamenti honalebo Mabike Mabike huyugira ki wali musajja mugezi nnyo muvubuka muto ebiseera ebyo n'olya n'onywa n'okutta niweebagajala kati saawa zino munoonya kuzuukira n'emizimu gyammwe tigujja kukwata muntu yenna inalirayi ate bannayuganda bagezi tibeerabira mwebake kati munamwali kisolo mwagala tewali bantu ne bwaba kino kibeerabira kumanya ne bwaba batawangudde gwe wa NRM kikuzukuse kikulage ngu n'ekisolo waliyo abamuwagira ne Karamoja ne Kabwa kubanga kisaasaanya kuki ku lw'obujega bwammwe